Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Omankwaniriza njagala kubaza olunaku olwaleero gyesinzira okubeera ng'otulaba abali ku Lugonvu's Show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwaka 2023 leero ennaku z'omwezi 13 omwezi tubala gwa January omwaka 2023 lunaku lwakutaano gyesinzira okuba ng'otulaba abali munda mu ggwanga erya Uganda n'abali wabweru wa Uganda. Njagala okubebaza, njagala okuyozaayoza abatuuse ku buwanguzi wakati mwezi guno gwe tutandise ogwa Gatonnya. Ate nenjagala okusaasira balina ebizibu ebisoomooza mu bulamu. Waliwo abafiiriddwako abaabwe n'abafiiriddwako ebyabwe. Waliwo abakyayi n'abakyayiddwa. Ebiseera ebisinga buli mbeera gy'oyitamu, ebiseera ebisinga nkibagamba nti oba oliawo tulemenga kulowooza nti bizibu, naye ekitundu ku bulamu bwe tutambuliramu. Ebisoomooza mu bulamu bituyigiriza bingi, era bangi batugamba nnyo nti osabanga Mukama n'akuyisaako mu mbeera esoomooza ejja kukulaga emitima gy'abantu. Osabanga Mukama n'akwazikako mu kaseera ak'okusoomoozebwa naye ng'asobola okukakugyamu. Onaagenda okukavuunuka, onaagenda okukavaamu ng'osobodde okumanya ani munno n'ani abadde munno olw'ekyo ky'oli. Abantu bangi tubyogera nti abantu be tuwangala nabo, abantu be tuseka nabo, tetuseka nabo kubanga balina enseko zaffe nnyingi. Tuseka nabo era batusekera kubanga balina enseko z'ebyo bye tulina bye beetaaga. Guyinza okubeera omulimu, buyinza okubeera obuyambi oba obugabirizi bwonna. Ng'oli ekimuwa essanyu gy'oli, ekimufuula mukwano gwo si lwakuba nti mukwano gwo munda, nedda, naye olw'ebyo by'olina byakwetaagako nga kirina okumuwa essanyu. Emirundi mingi gwe tunuulira abantu bangi abakusekera, tunuulira abantu bangi abagamba nti nze w'oligwa wendigwa oba wendigwa w'oligwa. Mukama akuggyeko ku mutendera ogwo gw'oliko, akuggyeko mu status gy'olimu. Ogenda kulaba abantu abasinga obungi abakubiranga essimu 10 olunaku nga tebakyakuba kubanga tebakyalina kye bakwagaza. Abantu nkwenge zisekera ayengeza. Kitegeeza ki? Abantu mwaka guno 2023 buvunaanyizibwa bwo okusalawo butya bw'ogenda okubutambuza. Era tokoma okubuuza abantu nti nkole ntya, kubanga n'oyo gw'obuuza bw'oba okola ebikusumbuwa n'ebyo ebimusumbuwa. Ekyenjawulo ekiriwo mutendera gwe bikusumbuyiramu naye bigwe bimusumbuyiramu. Mukama yatukolera ekintu kimu, buli muntu amuwa ebisoomooza okusinziira ku maanyi ge. Baali basima oluzzi waka eyo nga luli mu fuuti 150 zino enzizi. Omwana yali asima n'asirinzituka omuguwa gwe yali atambulirako ne gukutuka ng'ali makkati, n'akkapaka wansi mazzi kubanga baali bamaze okugalaba. Ngenda okufuna amawulire nga bamuddusizza mu ddwaliro. Waliwo yalenga nti ng'olabye n'ebizibu, namugamba si bizibu. Buli muntu ofuna ekizibu oli kyalabanga ekinene, naye Mukama akikuwa nga kyekyo ky'osobola. Ku lwange nakkiriza nti nali nsobola embeera eyo kubanga n'omulimu ogwali gukolebwa gwali munene. Embeera gy'ogenda okuyitamu Mukama akugerera embeera ng'akirabye nti gy'osobola. Omwaka 2023 nga tonnasaba bantu nti munyambe, nga tonnagamba ani agenda okunyamba, gwe kennyini gw'olina okweyamba. Kubanga n'abo b'osaba okuyamba beetaaga babayamba. Mu nsi muno kizibu nnyo okusanga omuntu n'aggamba nti ye talina bimusoomooza oba gwe by'oyinza okuyita ebizibu. N'ogamba nti oyo ye kasita omusanga n'omugamba nti mpaayo emitwalo 10 agirina agenda gikuwa, abeera ne ssente awo nnyingi, aba nazo naye ng'alina n'ebizibu. Mu bulamu bw'ensi eno tukakasiza nti obulamu butambula kwe kubeera mu mbeera nga ssente ozirina naye nga tezimala byetaago byo.
oba buvunaanyizibwa bwo ate nga abantu bonna mwe tutambulira. Kaakati gw'ogenda okumusanga olw'okuba akusinga ssente enkalu z'alina noga nti bwe naamusaba ssente bweziti ajja kuzimpa, bw'akeera ku makya n'agamba nti sirina noga waliwo nali wano wennyini ne mbagamba nti lugonvu okuba n'emitwalo 10 n'onsaba omutwalo n'eggamba sirina tekitegeeza nti sirina, naye wonsangidde nga nina 10 wabula neetaaga kakadde kitegeeza nti bwe nzijjako omutwalo n'engukuwa neeyongedde ebbanja nga bw'olina ebizibu bya ssente ze weetaaga nange nyina ebizibu bya ssente ze neetaaga. Omwana omu ndowooza abuulira njiri ku online n'agamba nti ekyo si kiwagira, tuyambe abantu. Singa nayina essimu ye nandimukubidde ne mugamba mbadde nsaba nnyambisi y'emitwalo 5 ndaba oba anaazimpa, kubanga naye alina ebyetaago bye era yandiŋŋambye ng'okubye mukadde kakyamu ogenza okuba nga ndi mukuŋŋaanya busukuulu fiizi bw'abaana. Obulamu bwe tutambuliramu buli omu buvunaanyizibwa bwe okumala ebyetaago bye. 2023 ng'onaamuwangula wejjeemu endowooza y'abagenda kunnyamba. 2023 ng'onaamuwangula wejjeemu endowooza eyaŋŋenda kufuna omuzirakisa. Muzirakisa kyanannyamba. Abantu bangi banga nti mwami Lugonvu nzudde nga mu bantu bonna gw'alina okunnyamba. Bwe kiba nga kikwatagana ku bya ssente nange neetaaga bannyamba. Kyokka nange be neetaaga okunnyamba nabo beetaaga babayamba kubanga balina bye bavuga. Tuli ffenna. Sudiru Lupaleria ku lwaleero oyinza okugamba nti bwe musaba akakadde n'akanyima aba akoze bubi, naye omusaba akakadde kakusereka kayumbako ka bisenge 2-3, omusajja ali mu kusitula apartment ya rooms 8 naye zaalina tezimumala oba ntegerekeka, nga singa afuna yamukwatirako n'amuwa akawumbi kubanga yerevo ye ajja kuba asenvudde. N'olwekyo gano ge mazima agakaawa. Nga tonnalowooza wajja ogenda kujja muntu akwata ku mukono, nga tonnalowooza wajja ogenda kujja muntu akuwa gwe kennyini gw'olina okwerwanako, kubanga oyinza okumala emyaka mingi ng'onoonya agenda okuyamba n'akubula, naye ekibuuzo kiri nti singa obulwa akuyamba tomale kizibu kyo. Tosobola kuba na kizibu mwaka gumu n'okwata 2 n'okwata 3 ng'ekikubeezeza n'ekizibu ekyo kubanga obuliddwa akuyamba. Tosobola kungamba nti abaana mbatuuziza ttaamu 3 nabulwa nkwatirako okubaweerera. Ekyo kikyamu. Kubanga ne bw'oyagala bakwatireko okuweerera abaana bo nabo balina abaana baabwe balina okuweerera. Abantu bonna abafuuse successful basooka kukkiriza nti mu nsi balimu nga bo be balina okwerwanako, be balina okwerwanirira. Abaalinda ensi ebayambe, abaalinda ensi ebajune, abaalinda ensi bakwatireko kutuusa ku lwaliro tebannalaba bazirakisa babakwatirako. Mu bulamu bw'ensi eno n'ebizibu bye tuwangaaliramu biringa ngendo. Mu COVID-19 abantu baatambulanga okuva Kampala paka Masaka mu kyalo. Mu COVID-19 abantu baatambulanga okuva Kampala ne bayingira Busunju Nawa. Mu COVID-19 abantu baatambuza ebigere paka Mityana. Naye keera ku makyange emmotoka weeri ne piki we ziri n'obugaali weebuli ogamba omuntu nti tambula okuva mu kibuga wakati paka Busegajega nti oli musiru. Kisoboka. Tekisoboka kubanga olabawo ekisobola okuyamba. Naye mu kaseera ng'osobeddwa ebitasoboka bijja kusoboka. Ate mu kaseera ak'okusoberwa ke kaseera ke tulina okwebbululiramu. Kye njagala okugamba kiri kimu, nga tukyali mu mwezi ogwa January omwaka 2023 mu nsi olinamu abantu bangi mikwano gyo, naye bwe kituuka ku bizibu, bwe kituuka ku byetaago, bwe kituuka ku buvunaanyizibwa, abantu b'olina beerabire oli wekka ne Katondawo. Wangi tolowooza nti kera ku makya tunuulira online, oba oli ku Facebook, oba oli ku WhatsApp, oba oliwa, tunuulira omuwendo gw'abantu b'olina. Kera ku makya ng'olina obwetaavu, abantu abo basobola okukera ku makya ne bakwatirako, bajja kugamba nandikuyambye naye ate nange nnyinamu obuzibu. Akagamba ko wali okawulidde? Bambi nnumiddwa nnyo. Si nti tebakulumirirwa naye nabo balina ebyetaago byabwe. Kitegeeza ki? Mu nsi tuleme okunyiigira abantu kubanga tebatuyambye, nabo balina ebibakutte, nabo balina ebyetaago, beetaaga buyambi. Gwanyiigira abantu kubanga tebakuyambye,
mu mwezi gumwe emabega waakayamba y'abantu bameka kwobwa obusobozi bw'obutono wange olemireddwa bayamba sikulwa toyagala bayamba naye kubanga naawe olina ebikutte mu bulago situka otambule olugendo lulimu bwomu situka otambule n'obuwanguzi ogenda bubeerako bwomu situka otambule olugendo lulimu bwomu situka otambule tokoowa kubanga n'obuwanguzi ogenda bubeerako bwomu. Simanyi oba nnyina gwe njogera naye tolinda nkya tandika olwaleero tolowooza nti waliwo ekigenda okujja ekyamagero kikwatireko okulaba ng'ovunuka eyo embeera gy'olimu nedda. Ekyamagero kikolebwa abantu gwagenda okwekolera ekyamagero kyo. Tewali muntu agenda kujja agenda nti kaakati njagala kuyamba well ebintu ebimu bibaawo oluusi okwatibwako ffenna tuyambye naye si kyakatala nti nze gw'olaba ndi muyambi. Maama Finaano gwe tumanyi ayamba naye era waliwo abamutuukirira nga si kyekimuliko naye ng'alina ebizibu bye n'abagaa nti bannange mugende nange nnyina ebizibu ebikola ki ebimmala. Kakati tetulowooza nti waliwo akaseera nga gwe olina kutuula butuuzi awo omuzira kisa yajja akuyambeko, olina kutuula butuuzi awo omuzira kisa gy'asasulira abaana bo school fees, olina kutuula awo omuzira kisa gy'akuzimbire, olina kutuula awo omuzira kisa gy'akutandikira business. Tuve mu lwali ne bwe tulowooza nti baamala bali mu kusoomozebwa balina ebizibu byabwe. Olina kwebuuza bwebuuza nti kana akatono kennyina oba siringi 10 nsobola nti okukeyambisa okumala ebizibu bye nnyina. Kubanga Mukama buli muntu amwazika obuvunaanyizibwa, amwazika okusoomozebwa okusinziira ku busobozi bw'amulaba bw'alina. Kizibu nnyo omuntu w'akakadde Mukama muwa ekizibu ky'akawumbi. Obadde okimanyi ekyo? Kizibu nnyo omuntu nga levo yo yakakadde Mukama okuwa ekizibu ky'akawumbi. Era ekizibu kijja kubeera mu levo yeeyo. Ekizibu ekitugatta ku levo zonna kiri eki? Kufa kyekyokka. Naye bino ebisigadde gw'obuzibu bw'olaba bw'obeera olimu oba okusoomozebwa kw'olaba kw'obeera olimu sooka okikkirize nti Mukama akirabye ng'obusobola. Olina kutula butuuzi ne weebuuza ngenda busobola ntya. 223 lemu okunyiigira abantu nti tebatuyambye. Nabo balina ebizibu. 223 tuleme okulera engalo nga tulowooza nti waliwo abazira kisa abagenda okujja batukwatireko. Be tulinda abagenda okujja batukwatireko nabo baamala kukkiriza nti tewali agenda bakwatirako ne basitukayo ensonga lwaki mubeegomba. Baamala kukkiriza nti mu nsi bwe kituuka ku bizibu bali mu bwannamunigina kwe kutandika okutambula olugendo lwabwe olubatuusiza kumwe omulaba ng'obuwanguzi. Naye mu nsi muno tewali muntu atuuka. Levo gy'oliko ye kutuma ebiddako. Omuntu bw'atuuka kakadde aba yayanira bukadde 10. Bw'otuuka ku bukadde 10 oba yayanira kakadde. Omuntu gwe weegomba nti yamala tannamala. Ffe tujjukira olugendo lwaffe ngoga nti Mukama nannyamba buyambi. Ne bwe nfunayo akayimba ka bisenge ebyo mba mmaze. Olumala okukasaawo ng'ofuna obwetaavu nga kati Mukama nange mpaako ku bbangalo. Olumala ojiga nti Mukama nange nzimbyako ku kalina. Olumala okuzimba kalina nti Mukama nange mpaayo ku akeedi. Bwe bulamu bwe tutambuliramu. Abantu tebatuuka, abantu tebanyuka. Okutuuka kwa buli muntu omulya mmere n'okunyuka kwa buli muntu omulya mmere kubeera kufa. Nga bw'olina by'ogoba n'abo b'oyagala bakuyambeko mu by'ogoba baagala babayambako mu bye bagoba. Ate kino nkikugamba, buli muntu alowooza ekizibu ky'alina kyekisinga. Buli muntu alowooza ekizibu ky'alina kyekitalinda. Y'ensonga lwaki omuntu bw'akusaba ng'agamba nti nyambisaayo akasente bwe kati nnyina kizibu. Bw'omubuulira ekyo takirabawo. Alowooza wandisoose ye kubanga alowooza ekyo kyekitakola ki? Kyekitalinda. Kyatutonderwamu. Buli muntu ye asooka kwerowoozaako nga ye ekyo kya butonde. N'olwekyo nga tonnaloonya ani agenda kukwatirako, tonnanoonya ani agenda kuyamba, tonnanoonya ani agenda kubeererawo, tonnakolimira baŋŋanda, tonnakolimira ba mikwano. Abo b'okolimira nabo balina ebizibu ebyabwe beetaaga babayamba nga naawe bwe weetaaga akuyamba. Kansooke nkujjukiza omuzadde.
omwana wo mutwale ku Hillview Primary School naku olw'enkya lwa mukaaga bagenda kuwandiisa. Genda ku Hillview Primary School Matanga, ly'essomero lyensobola okugamba omuzadde oba oli mu Uganda oba wabweru wa Uganda erigenda okugunjulira omwana wo. Ogenda okumulabako nga naawe akuweesa essanyu, akugambye nti maama wanteeka mu ssomero ettuufu kati ndi ambasada. Ogenda disanga Masaka wali e Matanga ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka, ssomero lya Kisulo kyokka. Abaana balabirirwa bulungi, baliisibwa bulungi, banywesebwa bulungi ate nga baaniriza eddiini zonna. N'olwekyo gamba nti genda ku Hillview Primary School Matanga obeere ng'otwalayo omwana we. Ebisigadde osirike omanye nti ojja kukola ng'omutima gukuli wamu nga tegulunduga. Abaagala okumanya ebisingawo, abaagala okwogerezeganya n'abakulu kuba ku 0752 64 74 22 0752 64 74 22 ye Hillview Primary School erisangibwa e Matanga. N'olwekyo gamba nti gendayo otwale omwana wo. School fees zisoboka, ssomero lya Kisulo kyokka, balenzi n'abawala. Liva ku P1 paka P7 naye okuwandiisa abayizi batandikira ku P1 paka ku Primary 4. Owa P5 tebayingiza, owa P6 tebayingiza, n'owa P7 tebayingiza. Bw'obanga omwana we ali mu P1, ali mu P2, ali mu P3, ali mu P4, mutwale ku Hillview Primary School Matanga, bajja kubanga bamuwa omusingi omulungi ogugenda okumuyamba mu biseera eby'omu maaso. Lagirira muno naye alagirire munne nti essomero litumanyi ku lwaliro lya primary ye Hillview Primary School Matanga. Gy'oba otwala omwana wo ku 0752 64 74 22 0752 64 74 22. Nja kubaagaliza ebirungi ebyereere bye mbagambye biruma naye nga ge mazima. Tusituke tulwana okulaba nga tumala ebizibu byaffe, kubanga be tulinda okutumalira ebizibu byaffe nabo balina ebizibu byabwe ebibali mu bulago. Olina ky'oloota okutuukako, ne Gw'Oyagala Akuyambe kituukako alina ky'aloota okutuukako. Oli mwetegefu okumulinda amala okumaliriza ekikye alyoka ajjeewo ojja kugamba nti ye, wabula nagambye nti buli ddaala ly'otuukako likubanja ddaala ddala. Ekitegeeza gw'olinda amaliriza ebyakuyambe tajja tusangibwa ku lw'emasaka obutuuka ematanga omusingi gw'obwakabaka gwe batusimba okutya mukama tumanyi kiki ekisinga we are the ambassadors teri yatusinga. Omufalisa ebikozesebwa omwana wo ku ssomero gy'abisanga amazzi n'amasannyalaze wanewaffe byo nga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo yo. Wereeta omwana wo oddeeko sirike bike kimbejja n'akirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo. Tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding yokka Hillview Primary, we are the ambassadors. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu.